Mwasize mutya abassebo ne bannyabo mubali nnyo mwebalire ddala abatulaba babeerako ku kitimba. Obudde obukeeredde eno ebintu si birungi, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Pastor Rosias Bugingo. Pastor Rosias Bugingo agudde mu batujju era nga wetwogerera ali Mulago, addusiddwa e Mulago Hospital okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okukubwa amasasi agabadde ekigendererwa nga kirabika kibadde kya kumumaza musu, naye tikitambudde ndowooza nga bwe bakibaze olw'ensonga bakubye omukuumi we n'afiirawo. Pastor Rosias Bugingo tumumanyi bulungi nnyo nga owa Canaanland era musajja ye by the way abadde yeegulidde nnyo erinnya. Ye amanyikiddwa ayogera misana ttuku nti ye awagira MK. Ye ali mu MK project bw'awagira ne wabeera ku kituuti ye olaba nga ye ekyo kyawagira. Rosias Bugingo kibi nnyo, naye akubiddwa amasasi wabula abazigu bano bakubye driver we yafudde olw'ensonga driver we abadde atudde mu co-drive seat, ye pastor ng'ali ku side ya driver yabadde kiriwo kiti kitegerekeseeko bwe kiti mbu driver abadde atudde ku mutto gwa passenger, kati ye pastor nga yavuga. Batera ebiseera ebisinga okubeera nga bakyusaamuko, pastor n'amuvuga driver ye n'akola ki? Driver ye n'atuula wali ng'awo omukulu ng'alinga ye mugagga, naye olwaleero bigenze si bulungi. Ndowooza incidence eno tuyinza girireetinga ku kawuma driver yali avuga Bobi Wine. Bobi Wine olwo yali alina okufa ndowooza naye ne bakubamu kawuma olw'ensonga oli yajja ng'atagetinze kukuba ali ku mutto ogwa passenger era ng'amanyi ye Bobi Wine. Ekitaasoboka era bigenda okugirawo ebuti ng'ate driver we yafudde omukulu kawuma. Nabwe ekitono bwe kibadde olwaleero, Pastor Bugingo abadde atudde ku sayidi ya driver nga ye yavuga ate nga driver we ng'atudde ku sayidi ya passenger, kwagamba ya passenger wa co-driver. Munange tibitambudde bulungi era bagenze okugirawo bati nga Pastor Bugingo asurvivinze, afunyeko ebiwundu ebisago, bamuddusiza mu ddwaliro ate nga driver we nga alusuddemu akaba. Kale twagala okusaasira famire, ab'eŋŋanda n'emikwano, ab'omugenzi, twagala ate n'okwongera okwebaza Katonda nti Pastor Bugingo akyamwaziseeyokko akaseera, akyali mulamu. Ebintu si birungi okutwaliza awamu. Nina akantu ke nakola luli ne mbagamba Uganda tetuli safe, no one is safe, kubanga gwe onoogamba nti ate bano abasajja ba opposition bokka bebatigomya. Kubanga Pastor Bugingo tumumanyi bulungi nnyo, muwagizi wa NRM. Pastor Bugingo tumumanyi bulungi nnyo, muwagizi wa MK project, nga era omuntu omulala yenna bw'abeera. Waliwo example gye nnyinza obbawa, tennaba kutwalamu nnyo myaka, eya jjajja Ichuli, Small Access
yali ayogera NRM n'ogamba bano bakadoogo be batandika NRM. Enjogera gy'ayogeramu NRM nga naawe okkiriza. Naye Small Access olwaleero yagenda ennyindo gye ziremekera mukoka, takyali ng'omu bulamu bw'ensi eno. Naye yakubwa amasasi mwanattu ate nga si byasa biri byemabega, byasa bino yakubwamu amasasi n'afiirawo. Kitegeere kyokka era tujjukira bulungi nnyo ye yakubwa amasasi ate driver yawona. Ebimu tebitegeerekekawo ebityo oluusi waliwo w'otuuka n'ogamba naye eggwanga lye tulimu liragawa, eggwanga lye tulimu kiki ekigenda mu maaso? Bw'omala okyebuuza n'obusirika n'obifumiitirizaamu n'ogamba wayi kanve ku nsi. Naye nga kibi nnyo, kibi ddala ekya Pastor Aloysius Bugingo. Twogera kumusabira busabizi era nga twagala tumusabire mu mbeera yonna yonna ebaddewo, ebintu tebibadde birungi. Amasasi bakubye emmotoka ye era nga emmotoka ye eyonoonese, naye Mukama mulungi kubanga ye awonye, newankubadde ate kibi nnyo era ekya omuvuzi we oba kya driver we kuba ye afudde. Nga ebiseera ebisinga munnange abantu abo we batyo kati tufiira kugamba bafiira bannaalumanya ndowooza ne Ssaalumanya. Waliwo abantu abafa naddala okusinga ba Ssaalumanya nga talina kyamanyi, tamanyi nti walina nsonga gy'oyinza kukunnyonnyola lwaki attiddwa omusajja ng'oyo driver, okitegeera nti ate oluusi n'abazibu nabo bakutabula. Abantu abo we batyo oba singa olaba ng'oba g'obadde weetaaga, kuba kati wali nsonga lwaki tuyinza okugamba nti Bugingo yabadde nti driver yabadde yeetaagibwa. Definitely balabika badde baagala Bugingo. Kakati okubeera nga mukubiramu abantu abatalina wadde omusango, abantu mutuufu nga byewuunyisa, naye tolina buyinza kutta muntu. Buno obuyinza bwasigalira Mukama Katonda yekka, y'alina obuyinza obukugyamu views. Naye kati ggwe omuntu n'okikola ku muntu munno, olukusa olujja wa? Naye ensi tetukyalimu waddako. Byebyo ebiguddewo ekiro kya leero, era nga ekyo kyabaddewo ssaawa zabadde nga 8 awo 9. Naye kibi nnyo, kibi ddala ekya Pastor Aloysius Bugingo okubeera ng'alumbiddwa Abazigu. Mulimu abantu betulaba eyo kugamba nti awo ye kati ali safe, ali fine, tasobola wadde okulumbwa. Naye bwe kiba nga kituuse ku mbeera eyo nga ne Pastor Bugingo basobola okumwegezaamu ng'otunuulira kuba kiri ku records, era ye muwagizi nnyo wa gavumenti eri mu buyinza. Bw'otunuulira ku bintu by'ayogera, bw'otunuulira ku bintu ebize bibeerawo, bw'otunuulira bulamu bwa bulijjo, engeri ebintu gye bize bitambula. Pastor Bugingo olaba nga ali fine, olaba nga talina kintu kiyinza mutuukako, olaba nga oli but obeera shocked, obeera so shocked okubeera nga ekituufu nga Pastor Bugingo kukya ku makya ate baamulumbye, ate yafunye abalumbaganyi b'emmundu ababadde baagala okukuba okumutemula. Nga bwe tukyanoonyereza n'okumanya biki ebyadde bigenda mu maaso, kasooke bino nabyo mubitegeere. Akuume atakuumira mpeera. Nze Kalyesuubula, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.
onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo, kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road, nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 5525 oba noti 772443 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.